Weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Kakati omukyala ono aweerezza ekifaananyi ky'emmindi eno n'abuuza nti y'ani? Akati wano ewaffe mu Buganda oba mu Uganda, sijjaga mu Buganda mwokka, mu Uganda emmindi zino zirimu ebika, ate buli mmindi mu ggwanga lyayo. Akati tulina emmindi ey'akati, emmindi ey'akati nga ya ntobo, emmindi eyo jjajjaffe bamweyana. Ate ne tujja tuba n'emmindi ey'akati nga teyina ntobo naye ng'erina akalevu kasongovu, ng'era kakutaamiridde nga akalevu kalaba kasongovu. Emmindi eyo enywebwako omusambwa gwa Nnakayaga oba Nnakalalu mu kitundu eky'abakyala bannaalongo. Emmindi ey'akati nga eyina entobo ya jjajjaffe bamweyana. Emmindi ey'akati ng'akalevu kaayo kasongovu ya bamama bannaalongo mu kitundu eky'abamweyana. Kyokka emmindi eyo ey'akati ng'akalevu kasongovu era enywebwa mu kitundu eky'abachwezi mu kitundu eky'abamweyana. Mu kitundu eky'abamweyana emmindi ensongovu akalevu nga yakati, eyo gye mbagamye nti enywebwako bannaalongo mu bw'abamweyana, enywebwa abachwezi mu kitundutundu ekya jjajjaffe bamweyana mu bwakatabaazi, kubanga bamweyana mu bachwezi ayitibwa katabaazi. Kyokka bannamawanga oba be twandiyise Abanyoro, emmindi z'akati nkulu nnyo nga tezaawudde nti oba y'abamweyana oba y'agundi. Emmindi y'akati nkulu nnyo era emmindi eyo nkulu nnyo. Kyokka ate wano eyawulwayawulwa nti eno ya bbaamu, eno ya bannaalongo, eno ya bino. Emmindi ey'akati nkulu nnyo mu bachwezi, naye ng'ate n'emmindi endala bazinywako gamba ng'ez'ebbumba bwe zityo. Era emmindi ez'ebbumba baba nazo, naye emmindi y'akati nkulu nnyo. Era emmindi y'akati mu bachwezi eyitibwa emmindi ey'abatabaazi. Okitegedde? Kyokka ng'ate n'emmindi endala ziyitibwa ez'abatabaazi. Abankubira baba abaaki. N'emmindi endala ziyitibwa ez'abatabaazi zitya nti omuntu atannabanga kyoto ekyalubaale kyonna, emmindi emuyambayambako nnyo mu kugezaako okutuukiriza ebyekyoto bwe byandibadde. Emmindi era y'ensonga lwaki emmindi eno eyitibwa ekyoto ky'abatabaazi, ekyoto ky'abatabaazi ekitambula oba ekitabaala, kuba kyekyo ekyoto buli wamu kyakirawo. Era ng'ekyoto ekyo tekigendako ddagala, ekyoto ekyo kigendako taba oba taaba yekka. Okitegedde? Emmindi kyekyoto ekisooka mu bulamu bw'omuntu. Emmindi kyekyoto ekisooka okwogera n'omuntu nga tannamanya lubaale. Emmindi eyo nkulu nnyo. Emmindi tebakoppa nkoppe. Eri abanywa emmindi ey'ekinyumu nga yasanga banne banywa n'agiyiga, abo nno bw'osanga bateekamu eddagala. Emmindi tegendamu ddagala. Emmindi bw'ogimanyiiza eddagala nga wakoppa nkoppe esobola okukukolera era n'ekuyamba, kubanga kyoto okugeza ng'abantu abasuubuzi, waliwo abantu banneekolera gyange, bamalaaya, abasuubuzi n'ebintu ebirala ebivaamu ssente oba emirimu. Emmindi osobola ogikoppa obukoppi ku muntu, n'ogikoppa n'ogyeyigiriza n'oginywa. Ezo nno emmindi ze zigendamu taaba ne zigendamu eddagala kubanga bazikowooleramu buli kimu. Naye emmindi etali nkoppe nga yakulagirwa jjajjaawo oba n'ogiroota oba ng'oliko empewo ne bakuwa emmindi nga ya mpewo zo, emmindi eyo tegenda mu ddagala
emindi eyo eba yataba oba taaba yekka. Era emindi eyo kyekyoto ekitabaazi, kubanga ne bw'obeera mu ttale ne bw'obeera waka emindi eyo ginywako. Era emindi eyo kyekisumuluzo omuntu kyasooka okwogerezeganya ne lubaale. Emindi eyo nkulu nnyo, era abantu abasooka batera kusookera ku mmindi ya ddungu n'emmindi y'omuzimu, ze mmindi ezikola ekiggula luggi ku muntu. Era omuntu asooka obusoosi ng'abaddeko lubaale asookera ku mmindi ya muzimu oba emmindi ya ddungu, ze mmindi embereberye ezisookerwako ku muntu. Okitegedde? Akati akamindi kaakati nga bannyonnyodde emmindi y'akati nkulu nnyo mu bannamawanga, nga teriiko nti oyawuddemu nti oba bbaamu oba ani. Nkulu nnyo mu bannamawanga, era emmindi enkulu ekulembera emmindi zonna ze batera okunywa ez'ebbumba. Okitegedde? Akati ate bwe tudda wano mu sentulo, emmindi y'akati ey'entobe eba y'abamweyana, ate emmindi y'abannaalongo mu kitundu eky'abamweyana ye mmindi y'akati eba n'akalevu akasongovu. Era emmindi eyo enywebwa bakyala abali mu kibondo ky'abamweyana. Okitegedde? Akati emmindi eno gy'oweerezza, emmindi eno y'e Bulaaya. Kano akamindi akaakati ka mu bazungu. Era mu matundiro g'abazungu obumindi buno bw'osangayo obwakati, kano nga kano k'otadde kuno. Kyokka olw'okuba nti bamweyana w'amasappe, bamweyana w'amasappe, era bw'okaleeta wano akanywako, naye ng'emmindi eyo si yaffe. Emmindi zino zeeri z'abazungu, eno emmindi gy'oweerezza. Naye olw'okuba nti emmindi teziboola, naddala akakamindi ak'abazungu akaakati, olw'okuba nti kaakati tekaboola, era bw'okaleeta wano bamweyana kanywera ddala, kubanga bamweyana wasappe. Bamweyana ajja kuga nze mbeera ku masituliiti, nze mbeera mu masite, nze mbeera mu bibuga, luddawa eby'Ebulaaya byonna onsangayo luddawa biki. Era w'okaleetera wano bamweyana abaakaaniriza bwaniriza, naye nga si kaffe keeri mu bazungu. Naye olw'okuba nti kaamasappe, ate nga bamweyana w'amasappe, era tayinza kakugobya, ayinza n'okukaagala n'okusinga kaatera okunywako wano ke mutunda. Okitegedde? Mu bazungu eriyo n'emmindi endala, wabeerayo emmyufu biki. Emmindi ezo olw'okuba nti z'emmindi si mbi, ate babeera tulusi tebazisaliddeko misaayi, nga mmindi nkole bukozi zaabwe nkole bukozi. Kale bw'ogituusa wano emmindi ezisinga empewo zitero zinywako, ezivudde ye Bulaaya, kubanga era teba na buzibu. Sigga nti eriko misaayi, sigamba nti eri kimindi just yataaba. Emmindi bajjajjaffe tebatera ziboola, osobola ogijja e Bulaaya nga nzirugavu bulungi, amayembe ne gaginywako, oba ddungu, osobola ogireeta nga mmyufu, kiwanuka n'aginywa. Okitegedde? Bazaagala nnyo, teziboola, kwegamba tezifaanana na za wano, naye ate teziyina bubooze mu mpewo. Bazaagala, kubanga ne bw'obeera ku nnyanja z'e Bulaaya n'oleetayo essonko, era lubaale wano alyaniriza, alyagala. Ne bw'oleetayo kakomo, kale ebintu ebyo ebisinga obungi bye bimu, twawula bwawuzi mawanga. Amasonko g'omu nnyanja ag'e Bulaaya, Omaani, luddawa, Dubai, ennyanja zaayo zigenda ne ziwandula amasonko, oluusi ag'obutolobojja agakinga gafaanana aga wano, naye nga galina bye gaawukanamu ate ageeriganyirira nnyo okusinga ku ga wano. Naye era bw'olituusa wano kya butonde, kya nsi kigatta nsi. Okitegedde? Era ogenda okulaba lubaale alyaniriza era n'alyagala, kuba ge gamu n'aga wano gaawula bwawuzi butonde, nti oluusi enkula y'ageeri n'enkula y'eno byawukanamukko, naye ogenda oditunuulira nga lyerimu. Akati ensi eri emu, wabula twawula amawanga oba kitwandiise oba kontinenti. Awanoga nti tuli Bafirika, bano bagundi, ne bali bagundi, ne bali bagundi, naye ennyanja obutonde ensi eri emu. Twawula bwawuzi nsalosalo. Akati bw'oleeta essonko ng'olijje bweru, oba bw'oleeta ejjinja nga libadde ddungi nnyo nnyo ng'olijje ku nnyanja z'e Bulaaya, ebyo byo tebirina gundi. Tuli basosoze mu bantu, nga bonoga nti abazungu baboola Abafirika, kubanga bonoga nti Abafirika tebaagala bazungu. Ebyo by'ebyobuntu. Ffe abantu bwe twatondebwa, bwe twafuna ensi, ffe ne tweboola ne twesosola, nga bonoga nti bano Bakatuliki
bano basiraamu bagamba bakatuliki nti babi bakafiiri, abalokole bagamba abasiraamu nti abo bali ku byabwe, abasiraamu bagamba ab'ebyobuwangwa nti mwe muli ku shiriki. Kati ezo zenjawukana z'abantu kitegedde, naye ffenna tuli mu kkubo limu, tuli mu nsi emu, ensi ya Luganda, obutonde bwe bumu. Twawula bwawuzi mbeera ya budde nti liri essonko bwe likulira mwene ennyanja olw'embeera y'obudde yaayo lifaananamu bwe riti, n'embeera y'obudde yeeno oluusi ya musana lifaananamu bwe riti. Amasonko ago bw'ogakuŋŋaanya n'ogagatta wamu, ye Lubaale ye tagayinaamu busosoze. Kakati n'Emindi eyo bw'ogijja eri nga bagijje Bulaaya, bali nabo bakola nkole nga Emindi zaabwe banyweramu taaba waabwe. Kati sigamba nti eriko emikolo gye bakoleddeko, sigamba nti baagisaliddeko omusaayi. Bw'ogituusa wano nga mmyufu, ogenda okulaba nga Kiwanuka agiyaayaanidde, neya wano naye agiyaayaanidde. Okitegedde, bw'oleeta essonko oba ejjinja nga ddungi nnyo nnyo olironze ku nnyanja z'e Bulaaya, era bw'olituusa wano ogenda okulaba nga jjajja ng'akugamba ddungi oba ejjinja. Ate bw'olireeta ng'olijja eyo, jjajja limusanyusa nnyo kubanga obuusa ensozi n'ensozi okusobola oddireeta, era ejjinja eryo liba kkulu nnyo, oba ssonko ng'eryo liba kkulu nnyo. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo kazibeere ssente ng'ozijje Bulaaya, bajjajja tebazigaana kgenda mu nsawo zaabwe, kubanga oba obuusa ensozi n'ensozi n'emitendera, ejjinja ng'olijje ku nnyanja z'e Bulaaya, Lubaale akwaniriza nnyo nnyo, ejjinja eryo liba kkulu nnyo, kuba ejjinja eryo oba otabadde ensozi n'emitendera, era ejjinja eryo liba n'amaanyi mangi. Kale nno byo ebyo eby'obutonde byo tebiina busosoze. Kati ne zino Emindi ze bakola za taaba, ne bali banyweramu taaba, neeno banyweramu taaba, tebaziboolera akamindi bw'okajja eri nga kaakati, era wano bamweyana akusanyukira nnyo 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 nnyo. Okitegedde, kale nno ffe abantu ffe twekyawa, bantu ffe tweboola, era singa abantu twali tetweboola, singa ne Lubaale akwatagana. Kitegedde, omuzungu n'ajja n'ateeka wano ebigali mu kibbo kyo, obanga naawe osobola okugenda mu kibbo ky'abazungu n'oteekamu ebigali. Naye twawula obutonde, empisa, n'osanga eggwanga nga liri ssiru, n'osanga eggwanga nga liri liwemu nnyo. Kati ffe ng'abantu, naye obutonde si bwe butulagira. Obutonde bwatugamba okwambala tuggumire, kababeere bazungu, katubeere ffe wano. Osanga abazungu nga yo oluusi akunamye, ate n'osanga wano oluusi mwambadde muggumidde, ate n'osanga ne wano ng'oluusi mubakoppya empisa zaabwe. Naye ku bikwatagana n'obuwangwa, ebikwatagana n'obuwangwa twawukanya ensamira, naye waliwo ebintu ebimu. Kati jjinja oba olijje Bulaaya oba Emindi ng'eyo baginywerako taaba, otuusa ne wano ne jjajja n'aginywerako kuba teriiko mikolo. Naye Emindi bw'ogijje wa munno nga yagisaliddeko omusaayi n'ogituusa ewa gundi, jjajja agigaana olw'ensonga nti eriko ye by'atagoberera. Kale bwe kityo kansubire nti nkunyonyodde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.